Shakira. What's up? How are you? I'm good. How are you? Oli bulungi? Yep. No, onotusonyiwa okubanga munnaye tukuinterruptinze mu bintu byobadde tukusanzeeko okola. Obulamu bugamba ki? Si bubi obulamu bulungi. Munnange ekitulese olunaku luno lwaleero Abitex alina we yabadde nakwogerako nti gwe Gloria Bugi ng'agamba ennyambala yammwe nti gwe omu ku bayimbi abaddako okubanga mukwatibwa mutwalibwe muvunaane. Ate mutukoze eki bumwambala Abitex aba ayimbye ebibye naawe yagambye otakyuseemu gwe baddako okutwala wala olina omuntu gwe basiba lwa nnyambala saasoma amateeka naye nga manyi kiriwa gwe basiba lwa nnyambala kamona Abitex ayogera amazima kyayagala kyaba ayogera ekerawo okuyita ewala abeere ku mazima naye nga tosobola agenda wa judge n'omugamba ono musibye kubanga yayambadde bwanti. No, Abitex beera straightforward. Abantu bakulu darling. Yeah. Kwegamba kyeyavuddeyo n'ayogerako tekiina makulu bw'okiraba ng'ekitalina makulu. Abitex ebimwogeza birala. Olowooza biki bimwogeza? Abaganda bakiyita bati omutaka. And I tell you to go to Mulzungu, I think. Tegeera Luganda. Yategera Luganda. Then those I must see what be that a sife. Sinyambala. Naye ate asobola okujja n'ayogeramu omuntu omukulu naffe. Either ne tumukwatiramu oba ne tumwignoringa. Nga tubudde ku Abitex katono, munno gw'oyimba naye kolabo Gravity omutujju. Olwaye byamutuuse ko bamuwandiikidde bamugamba ennyimba zayimba za buwemu. Yayimbye omunyongo. Right? Nakinoonyereza nga kitegeeza tribe eyo waggulu. Oba mu north. Nekitegeeza tribe so si kya buwemu. Yeah. Amateeka ge babataddeko okuvayo beetonde oba ennyimba baziggyeyo ku nneeti okwogerako ekibbanga mu nnaku. Ate twetondere ki? Twetondere abakifunye obubi maybe. Abakifunye obubi batusebuye. Naye nga si kye kitegeeza. Manya abantu baffe wetuyimbira buli omu alina engeri gy'ategeeramu engeri gy'oyimbyemu. Ekitegeera. Nyinza oyimba empiso. What is empiso in English? Injection. Si kyo? Nenyimba fumita. It is injecting. Si kyo? Nenyimba dose. Your dosage ebeera mu mpiso then you get injected. Kati wali akitegeera bwakyo then wali akitegeera obulala. So you can't control mutu engeri gyakitegeeramu, you know. Naye nga buli omu akitwala nga bwakitegeera nga bwe kimukolera tekirinaako buyinza, entegeera yo sigirinaako buyinza. Naye kigambibwa mbu n'ebigambo by'abayimba mu Buganda wano biraga nga biwemula ate abantu basinga okuyimbira bannayuganda. Anti entegeera y'abantu ebireetera okubeera nti abiwulira nga ebiwemula. Naye kati omunyongo isn't it a tribe? Empiso is an injection. Kati gwe mbuulira awemuddewa naye nga oba omuntu alowooza amwemudde tujja mwetondera naye tumusaba akitegeere mu ngeri omwimbi gyakireseemu si mu ngeri ye nga bwayagala ekitegeera. Shakira olinga adefendinga Gravity oba kuba puzzle bigambo ebigambibwamu bobagamba kubawukola bw'ate olinga abadefendinga. No, still different. Nango munyongo nande sima kitegeeza. Nembuuza ne bambuulira what it means. So nange nekitegeera bungi. So I'm not defending them. Nze bwenye entegeera yange neyo yanjawulo neyo afani yanjawulo. So tambulira bwekityo. Singa Abitex alemezaamu n'avaayo n'agamba kabakuwandiikira olw'ennyambala yo bagamba ennyambala yo evoola ekitiibwa ky'abakyala mu Buganda. Singa alemezaamu n'agamba bakuwandiikira bakuleete mu kkooti kikyozaako. Abitex yogera amazima. Sina wempitira bwereere. Mulondeko sikini yange ng'eriwa bweru. Abitex yogera amazima mukwano. Nze ndi mukwano gwo. Nsobola okunkubira esimu nga ya Shakira. Vano okulaga abantu mbu oli headmaster, you know,
oli teacher ekitegeera beera wamazima twanawe okimanyi enzigiwe zeggala toli teacher oli muyimbi Abitex yali akuteze ku kibatu Abitex atasobola gwa mulidde ntega kibatu naawe asobola agwa mweri wa nnyabo era wali bayinza ottega neesinze come on kitatumbiira akyalina amaanyi kweri omukyala kamulekera ekitiibwa kye naye sinowooza nti ayitawo tayitawo yali akutegeseeko ku kivulo kinnakola kivulo sikolanga okubuukinga yambukizeeko teyagamba nagamba no nyambala gikyuseemu ejjo oyambale booti ng'ojja ewange yaŋŋamba ngenda kukutegeka tindagala oyimbire ddala wali kabaka watuukira kyanagwo nsanyusa kakyobola nkugamba abeere wa muzima ate aleme kubeera teacher mu camera ngati outside the camera museegu ng'ennyimba zaagala okusiba buli muntu alina obuseegu paati ey'obuseegu muyiye nga ye buli muntu kabe sheik kabe mwalimu kabeere pastor kabe president alina obuseegu twalabye omukyala fiina mugerwa yavuddeyo nasamoninga gravity omutugineribipazo awulidde mbu nange abantu abasinga bavudde ne bamukumusanya ne bagamba nti yabadde tali meant oba siye muntu ali meant okusamoninga those people and I agree you know why by then nali simuwanga budde but I went back and did some research nendabanga mu biseera bye bwe yayimbiranga yali idolizinga yali yayita Ugandan Shakira right so nga idolizing ani Shakira Omukolombia sinze ennyambala ye enneeyisa ye obuzina bwe naye ndowooza obusungu wabujja nze mu ntegera yange ndowooza we yabikolera mwali temunabya acceptinga bulungi okitegeera so ndowooza natakifunamu kati alaba abaana leero because most people are inspired by Western artists right abaana leero babikola ne bibaleetera sente ne bibongerako ne balabira family zaabwe ne ba living a good life because of their art because it's art at the end of the day okitegeera bakifunamu as opposed to her mu time ye teyakifunanga muka so in other words people are living her dream today ati kimunyiiza yenda obufunza alina ennogu mu Luganda bakiyita what is ennugu mu Luganda okubeera jealous kyomuntu omulala ennugu mu Luganda is jealous I mean yes ng'owulira bwali obaddeko awo nga onagamba nti ono president naye teyasoma nze nasoma lwaki sinze president ekitegeera yeyo embeera nti Shakira olimba lukubye netamanyi kuyimba azamanyi oyimba olwanga teruyiseewo kati yeyo embeera mwali right now ekitegeera so kyova olaba avaayo agezeko okulemesa abaana bali mu kifunamu ogenze abali n'ogamba okulabirira abantu nawe oli kwako anti zenga bwegambye yali Uganda ne Shakira right what does that mean tunuulira Shakira embeera ze sinze oli Omukolombia embeera ze meaning yali ayagala kubeera ng'oli nina ekitabaawo kati alaba abaana ennaku zino chance bazifuna bagenda e Bulaaya bakola biki so kati wawulira ekibuuzi ng'ekyo kimuleetera okufuna chance akibuukire alemesa abaana bali mu kifunamu awo nyini yavudde n'agamba nti baba baaniza okubanga bayimba both really puzzle ne gravity ani bapromota ababaninga tebaddamu bakola ki babuukinga ati that's how wish kyayagala kati ayagala balipazo babeere bakifeesi balange tubba nebapromota Abantu batumayiza balina emirimu. ekiwandiiko era nabagamba tebagenda kuddamu bategeka okujjako nga beetonze ye okwetondera kibi nga betondera kibi okunyimba ze bayimba ekiba kyekyetaagisa baddemu bafune emmere ku mmeeza then beetonde kiggwe naye nga kibi nnyo okulemesa omuntu ng'olaago kiwali oyagala tewakifunamu ng'ate abala bali kifunamu yeyo embeera oyo omukyala gy'alina agyeggyemu Shakira wavaayo naawe n'akuteekako embeera n'agamba Shakira wajja ku stage aba tayambadde bulungi nga Abitex wagamba kikyoyinza okuzzaako kuba naawe ayinza okuvaayo n'akuteekako embeera nga Abitex yavuddeyo n'agamba Shakira wajja ku stage aba yambadde bubi nze ekirungi stage si yendiisa kati ze nkaabira abo abagiryako ennyo okitegeera
Nera nina abandyako nga nyezeeyo. Yeah. You get? So wateekawo eyo embeera wabanga ye mufuzi nga yasalawo kibeewo wabanga si ye mufuzi bambi yeesonyiwa abaana bakole sente zaabwe. Tegeddemu ogambe stage gwe tusiye kolaki olinga gamba ojja ku stage oba oze foundation eyisa bivulu kuba oyisise kuyisa bivulu. No, because really ayingirira enfuna y'abantu mwe mukiranga nti dress code naye ayingirira enfuna yaabwe income. Wali omuntu ng'obulamu bwe budipendinga ku ekyo n'abantu be ekitegeera. So abeesonyiwe akola ebyo oba yalaba akuze akola ebyabakulu ekitegeera. Obalaba tuli bato katukola ebyekiso nange kuba naffe tulina abatunyumirwa n'abatatwagala bangi naye n'abatwagala bangi ekitegeera. Olwo tuba tuyimba tugezaako okusanyusa buli omu batte kisoboka. Tosobola kusanyusa buli omu. Kyova byokola biyinza onyumira Ibra ng'oli aganze gushakira gwantama naye ng'oli aganze kwenfiira. So kyekyo the world is imbalanced. Omuntu afuna mwesonyiwe tali mu nnyumba yo ekitegeera talina wakosera. Do your thing, let people be. Gende bana ekulekayo mu kivulu kya Big Eye. Bane twavaayo mu kivulu. Shout out to you Big Eye, wakola bulungi nnyo. Yes. Yakola bulungi musajja wantu. Naye maama wagenda obuuza ku Bobby nga tonnamubuuzaako watandikirako stage. N'ogamba otya soko tuyimbire mu katini nga wayimba. Ti Bobby. Bobby. Waliwo n'okukozesa omwanya omwo ng'oyingira. Naye ng'omanyi kyava kamba nnyonnyole. Yupo kamba nnyonnyole yenna yali mu kivulu kya Big Eye yalaba ekintu kino. Bobby Wine showed up. Manyi sibeera nkowantu n'ashowinga up. So gwe gwasookera olaba amaanyi ge badde. Bobby Wine n'engeri gye yayingirawo. Buli kimu nekifreezinga eyaliyo yakiraba. Abantu baali bangi convoy yamugirako mpitirivu buli omu yakyankala naye yali ku stage music n'apozinga everything went on pause nengamba ani ayingiddewo it is excellence konze what amaanyi nga mangi you know so yenene yaliyo yalaba freeze it was like a freeze moment ya freezing a wait ng'omukulu ayingiddewo kati nange kyandi mu mutwe in that when atuka ku stage naye kagwe ndowoozaako ngamba naye Bobby Bobby ng'oyingiza maanyi waliwo n'engeri gy'okozesa amaanyi awo ng'oyingira ku entrance ng'ayingira mu kifo. It's what I meant. Like ayina engeri gy'ayingiza amaanyi ng'ayingira mu kifo mwe twali. Nze nali simulanko kujjako namusango ku nnyonyi naye yali yekka era nenenkola ne kasofi twali ku nnyonyi naye like crowds gathering ndaba ku TikTok but I witnessed it this time. Amaanyi yayingiza mangi eza n'okutuka toli mugumu naye kati mu kulaga ekikolwa wakka ng'ogamba waliwo lw'okozesa amaanyi ng'oyingira n'olaga actions wano obwongo buno obulaba oba bubeerako ki ku stage nange simanyi gye bubeerako bulina engeri gye bwemixing oba ne bukyankala ne busirwalamu kati nange weoyogera kuyingira nange ndowooza bye mulowooza ebitolozibwa okuyingira naye nga with him concept yava ku ekyo I was amazed like I was like wow president ddala kituufu like a president bw'aba ayingira mu kifo amaanyi gaba mangi oyinza okukutuka n'ogweri ekitegeera oba tomwetegekeredde oba oli mufunda nnyo kale kweddamu naye bannaye kati wagenda omubuuzaako oye mwayogera bigambo kyawogeza omubuuzaako namugamba we love you so much oyinza obutamwagala you know being in a place where everyone loves somebody oba tomwagala oba just na busungu bw'okumutima oba nagazi buganja so abantu bamwagala people were crying people were happy as like president we love you so much kyo kituufu amaanyi okozesa mangi naddamu ki nze ne bwotampa reply nze kasita nkwakye endowooza yange n'engeri gye nkuwuliriramu he did say thank you kale wewawalaba amaanyi gaali mangi agakuzi wagakompeyalinga essaawa zino ogalaba gasoketi buleeka bw'okompeyalinga amasanyalaze kubagali masanyalaze gaali mayiti n'ag'omukulu oli kimenke ogakompeyalinga gaani agasinga okubanga gakuba ani kimenke alien anti alien sibeera nko ne mulaba
simupira nkufuna showing up kyenkugambye Bobby, it was my first time okubeera mu kifuna showing up nga wenti so ne Allen wendi mulaba I'll compare but for now so tomulabangako mu kifo nga atuuka nga mwendi n'atuuka namulako mukomera nagenda ne mukyalira mukomera not only that ne nojikamusira nga yakajja singa yakajja nenga yakafuka wamanyi nyo nindako ewuwe neera tewaliwo nnyo bantu bangi naye kati TikTok n'abeera abantu balera bangi ngera wala Bobby nti ali Sudan abantu bamugoberera but when you see it physically n'amasanze gakukuba noyimba nange zadi waliwo lokozesa amanya wongoyingira bakusaba kaddeeti oyinza okamuta nalwaki asaba ddeeti let's assume akusaba kaddeeti osinga mukyala we mukyala we afudde mukyalaye omuntu mufumbo lwaki abasaba ddeeti kujjako ngaali omusajja abaki wido kujjako ngaoli wido awo osobola okukuwa ekyazi naye fo naawe president nedda oli mufumbo